Mbalamusizaako amanya ndi Judith Mugaba Chaita. Era kati ngenda okwogera ku bintu bye tuyize mu kitundu kyaffe ekisoose ekiyitibwa ndikuma okulya. Ndikuma okulya tulabye omuwala ono ng'anyumya ku makaaga yaabwe wamu ne bazadde be, era agambye nti no kitaata we yali musajja muntu w'abantu. Kwegamba ekyo kituyigiriza nti nno bw'obeera mu kitundu tolina kubeera wekkaawo n'ogamba wano wange kambeere wano. Olina okumanya abantu bangi ate n'emiriraano gyo olina okukola omukwano nabo, kubanga tomanya nga bagamba nti omuliraano gwokya bbiri. Tomanya ki kinaddawo kinakugwako nti ojja kufuna ekizibu era ojja kuddukira wa muliraanwa. Kale tulabye nti nno taata w'omwana ono anyumya akola ki? Akolagana n'emiriraano bwe. Ate era tulabye nti nno ki abantu abo ab'edda amaka gaabangamu abakyala abasoba mu omu, ate nga abakyala bakolagana bulungi era ne bazaalanga abaana bangi awaka. Tulabye nti abakyala bano bagendanga ku luzzi eyo ne banyumya ebintu ebibaluma. Kwegamba bwe baatuukanga ku luzzi ne basinkana ne banyumya ebintu ebibaluma naddala ebikwata ku baami baabwe, nti abaami banywa nnyo omwenge ne bakomawo kiro nga batamidde, ne babaguzaawo ekiro ne babajjuza emmere. Kwegamba wamu nti n'abaami okwana abakyala abalala nakyo ekyo nga bakola ki? Bwe basinkana eyo nga banyumya. Era omuwala ono atunyumiza nti ye yayiga bingi mu mboozi ezo abakyala ze banyumyanga, nga ye ali wali wabbali atudde ng'omwana omuteera, naye yawulirizanga era n'ayiga ebintu ebiki bye yasobola okuyigamu. Tulabye nti no taata w'omuwala ono akola ki? Abaana be yabagambanga nti no ki? Mu nju temukola ki? Mu nju temuli kkubo. Omugenyi yenna bw'abazze omwaniriza era omuwa amazzi, ate era omuntu tomulesa mmere. Era n'agamba nti nno ki? Oluganda kulya. Kale omuntu omulesa emmere olunaku lulala tajja kujja. Kale omugenyi bw'ajjanga mu nju kyetuyiga nti omugenyi waba azze mu nju mwanirize bulungi, omuwa ekyokulya era n'ekyokunywa. Era yakuutiranga abaana be okweyisa obulungi. Tulabye nti nno n'abakyala bano baalinga bafumbanga emmere ekola ki? Emala. Nga tebafumba kamere katini nti epima bupimwa. N'ofumbira ddala emmere nnyingi nti nno omuntu bw'aba azze omugenyi gw'otosuubira n'ajja emmere ebeerawo n'omuwa. N'okola ki? N'otoswala nga tolina kyokola ki? Ky'omuwa. Era tuyizeemu nti nno ng'abantu bano batudde ku lujjuliro, abaana balinga tebakkirizibwa kukola ki? Kwogerera ku lujjuliro. Kale ekyo era kituwa ekyokuyiga. Wano ennaku zino kati bwe mutuula ku dining table bwe muba mulya tuba tunyumya ate ne tukola ki? Okwogera olunaku lwaffe lwe luba lugenze. Naye ate ebyedda si bwe byali, ng'abaana tebakkirizibwa kwogera. Omuntu yalinga akkirizibwa okwogera yani? Taata. Naye ate naye nga tayogera bingi, ayogeranga oba kwebaza mmere oba enva, ebintu bwe bityo. Era nano tulabye nti abantu b'edda mu Buganda abakyala oba abaana ab'obuwala tebalya nkoko. Kuba tulabye wano nti taata bwe yatanga enkoko ng'ajjako ekifiiri kimu n'aweereza ki? Bamuliraanwa be. Esigaddewo ye n'abaana be abalenzi. Ate era ne tuyigamu nti nno enkoko enkulu yalinga teriwa muntu yenna okuggyako omwami ow'awaka. Ebyo nno bye bintu bye tuyize, ebitonotono bye tuyize mu kitundu kyaffe ekisooka nga tusoma akatabo kaffe kano ndikuma okulya. Katabo kalungi nnyo era tuyigamu ebintu bingi. Kasibe nti n'abaana baffe tulina okubakuza mu ngeri eno gye baakuzamu. Wadde ensi ekyuka, ebintu bikyuse, bingi ebikyuse, naye ate si bingi ennyo. Era tulina okukola ki? Okutunula emabega ne tujjayo ebirungi ate ne tubiyigiriza abaana baffe. Banaye mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Sigadde ndi Judith Mugaba Chaita. Munninde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'akatabo kaffe kano ndikuma okulya. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Akuume.